certificate at 4, so that at the end of this intervention, but I've been told by my team in Kampala that they're being delivered anytime. So during the orientation yesterday with the VHTs, we agreed that every VHT 150 VHTs. And yesterday we trained 60 VHTs. UNICEF, through our IP, we shall give a stipend of 100,000 per VHT communication and community engagement. And want to see continuity when we leave the district. Sitting every Monday morning to get updates on the activities and also propose a methodology. The laboratory. They feel there. Yes. But all the government workers are not going to come out clearly to lead in this. That is what we saw the other time. Another government worker here in front in a task force comes out clearly to tell the RDC that I don't know the challenges that we are going through. To bring an introductory letter. That is primitivity. Things now are done on social media platforms. We don't have time to waste writing. Social media is the way of communication. It is just a phone call to the RDC's office. Dene Ebola task force meeting olunaku olwaleero ku bagiyita Robe Cows Lobe ku district era Ebola task force eno ebeerako ba heads of departments ne ba developing partners gamba nga USAID, AMREF, UNICEF, LWF, Uganda Red Cross, the civil society organizations n'ebitongole ebirala bingi naye nebeerako nga nze RDC nze chairperson waayo omumyuka wange mu district abeeraka. Tugamba abazadde baffe mu bitundu ebyenjawulo nti baleme kutwala baana kuwummula kubanga gye bagenda okubatwala okuwummula amaka agamu galina obulwadde bw'Ebola ate ng'obulwadde bw'Ebola namutta bugenda kubanga tebusobola kujjanjabika singa oba obukwese. Tulina ekizibu nga Mukono district nti olwokuba tulina amakolero mangi abantu bangi badduka okuva e Mubende nga bakozesa obukubokubo obutono bwe tuyita porous routes oba panyas ne babuyitamu nga bajja e Mukono okunoonya emirimu mu mafactories. Era risk assessments oba communications ez'abantu zetufuna okuva mu ba VHTs baffe mu ba chairpersons n'abakulembeze ab'emitendera egy'enjawulo batubuulira alerts nga ziva mu bantu abali mu makolero nga banoonya emirimu, abantu badduka e Mubende, abantu badduka e Kasanda era bakyajja. N'olwekyo nkubiriza bannamukono yenna gye muli ne bannayuganda okutwaliza wamu nti buli omu abeere ku munne, buli omu beera liiso lya munno, weekengera omuntu yenna gw'otamanyi mu kitundu, weekengera omuntu gw'olaba nga mulwadde ng'obulwadde abutwala mu masabo era ne tukubiriza abasawo baffe ab'ekinnansi nti yes tujjanjaba ebintu bye tusobola okujjanjaba. Naye omuntu bw'ajja woonaga nti ndwalidde nakumira eddagala siwona nkeberaako, togenda mu nsaasi, togenda mu kunyeenya, tokola ki, wabula omuntu ono mulope mu ddwaliro eddene asobole okufuna obujjanjabi. Amakanisa tugagenzeemu, emikolo gye tubeerako gyonna twogera, amasomero twagagana speech days na buli kimu. Nengera bw'omanyi abantu bamu ba mitwe minene ngera covid bwe yali abantu ne basooka okugamba nti bya bufuzi, nakati tufunawo challenging factors oba ebitusoomooza nti ate n'abamu ku bakozi ba gavumenti n'abamu ku bakulembeze balowooza nti n'Ebola bya bufuzi. Ebola si bya bufuzi era nga ne covid bwe bitaali bya bufuzi. Twamala kufuna second wave netta bannayuganda abantu ne bakkiriza nti covid tebyali bya bufuzi. Eggwanga sofa lyakafiirwa abantu abasoba mu 55 ku Ebola. Sub-county chiefs gamba nga ba local leaders LC3 mwenna mubeere nga muteekayo eriisa ejjogi okulaba nga abantu tebakuŋŋaana kubanga kyekimu ku kirwaza obulwadde bwaki obulwadde bw'Ebola. Kukuŋŋaana ne mufunamu omuntu omulwadde mwena ne mufuuka ba contacts abaabo abalina akalwadde k'Ebola. Bwe tugenda mu ba IPs oba implementing partners tulina abantu baffe aba USAID, tulina aba AMREF, tulina aba UNICEF, tulina aba civil society organizations batambula nga batuyambako nga Mukono district okubaako ebitundu bye tutuukamu okusomesa. N'ekyannaku nnyo ate bwe batuuka ku bakozi baffe aba gavumenti ab'amagombolola olinamuga nti ate sooka ompa introductory letter mu kifo ky'okukozesa obukozesa essimu akubire RDC amubuuze nti tulina AMREF mu kitundu kyaffe omuleka aleme kwonoona budde kubanga yeewaayo
ku budget entono gy'alina ku ssente ze za Robins okuva mu abo abamufandinga n'ayagala ayambe Mukono nga district. Ate bw'ajja gye muli ne mutandika omukaluubiriza embeera, kiba kikolwa kibi, kiba kikolwa kya bunyoomi, kiba kikolwa eky'okuyisaamu gavumenti amaaso, kubanga tubanga abakayana nti Ebola takola ki tali Luweza mbe kuliddeko wali nga boogera kuba amafumbe manyi tuli bankizo abamafumbe si bano bakigweza abatwerindikamu buli ebiranze abantu bajja kubanga bagenda okukyakala obulwadde bwa Ebola bukole ki, so tugenda kugisaba oba tusaba gavumenti esobole okubanga tukola ki, tetunyigiriza tusobola ngaffe okubanga twekuuma. Ne tubitwala nga tebinnaba kutereera bulungi nga birimu ebitege ne babikomyawo, kati ekiriwo baatuwadde akangudde kya lunaku nga lumu tuba tukimaliriza tutandike okusevinga. Mu bufunze twetaaga ebirowoozo byammwe musaba omulimu n'omutunuulira n'omusiima n'omuwa omulimu nga bimukwatako ebingi, kale ofunako by'ofunye ebirala ate n'otabifuna kuba oluusi tuba mu bwetaavu nnyo ddala twagala abakozi. N'ekyembuuza nze era kize nga kimbobba mu mutwe ngamba bwe ndifuna omukisa ndikireeta bannange ne twewa ku magezi. Singa omuntu omuwa omulimu katugambe omuwala najja ate n'aleetawo embeera nze wankola bw'oti era nze obwanze n'abaako ebintu byajweteka, ffe nga Sako nga association tulinawo embeera gye tusobola okweyambayamba. Nze waŋŋamba bw'oti n'oŋŋamba bw'oti oluusi by'otaamugamba naye olw'okuba alabyewo weakness n'abijwetekamu. Tulina ebyokusomesa ba mirundi ebiri, tulina COVID, tulina ne Ebola. N'olw'ensonga eyo nti okuba nti embeera gye tulimu si nnungi, gavumenti esobola okugamba nti etuggadde olw'okuba nti yeekengedde ng'ekiriwo ekyatuuka ku baganda baffe abali mu bitundu eby'enjawulo bye basiba abali ku muggalo ogutannaba kuvaawo. Tulabye abaana babadizaayo mu mabaasi nga tebabakkiriza na kugenda wantu wonna wabula buli omu nga bamutuusa waka. Kisobola okutuuka gye tuli olw'okuba nti nno tugenda mu nnaku enkulu zino, gavumenti n'egamba n'olw'okubanga obulwadde buyinza okusaasaana nga abantu bakyakala n'egamba tusooke etuggale. Tusaba bonna bannamukono abalina ebifo ebisanyukibwamu twekuume ekirwadde ekyo, twewe space era tukuba omulanga bonna okwetooloola Mukono district yonna okulaba nga twekuuma ekirwadde ekyo, obutasikiriza gavumenti oba ab'ebyokwerinda ab'ebyobulamu okusobola okuba nga batuggala. Tubeere ekintu kimu, tuggyewo embeera eyo ey'okuba nti tetufaayo. Think a strategy which will bring this person down and then put you up. Maliriza ne kano chairman. Saba kusonyiwa sema. Naye kiki ekimu ku bigendererwa by'ekibiina kyaffe kino is to have what I may call healthy competition. Bwe nzija wa Achilles nga ndi mulimu gwa Achilles, laba ekirungi ekiri ewa Achilles kitwale ki ewuwo, okiraba kiteeke ewo kisobola okuyamba okufuuka nga Achilles bwakola ki bwali. So tojja wa Achilles kutandika mulima mpindi kuki ku mabega, okitegeera. Bw'olaba nga Achilles obuyonjo bw'oba ebiyigo by'ebibulamu, nebaza omukulu Kigozi n'Entege ne Madam Jovia bankyalirako n'owa security mukulu Isima, era bavaawo nga bampadde amaki, era bakama bange bwe muddayo mujja kusanga ng'ebimu bye muŋŋamba mbiriko nakati.
mbitandise. Tufunye challenge nyingi nnyo naddala wakati waffe n'ab'amateeka ng'okozesa omwana n'agenda n'akwogerako ebigambo oboolyawo ye by'asuubira. Ndabudde abasajja abakozesa abakozi abo ekisooka bo bennyini bewe respect, bewe ekitiibwa. Kyansonyi nnyo omusajja omukulu ng'olina omwana gw'okozesa mu bbaala naye ng'okola ebintu ebiraga nti oyagala mukabawaza, ng'okumukwata ku bifo ebitasaanidde kukwatibwako, okweyambula ng'ova mu kinaabiro ng'oli mu ttawulo n'oyingira ekifo ky'omwana akulaba n'onya omwenge ogususse n'otandika okuwemula ebitasaanidde. Kati omwana oyo akozesa chance eyo